Olwaleero aba bizinensi entonotono mu ggwanga lwe batandise mu butongole okwolesa ebyamaguzi byabwe wali mu kibangirizi kya Bannamakolero e Lugogo mu mwoleso ogw'okukulungula ennaku nnya. Omwoleso gw'omwaka guno guguddwawo Minisita omubeezi w'ebyobusuubuzi Harriet Ntabaazi era aba bizinensi entonotono abasoba mu 100 be bazze okwolesa. Bw'abadde aggulawo omwoleso gw'aba bizinensi entonotono mu kibangirizi kya Bannamakolero e Lugogo, Minisita omubeezi w'ebyobusuubuzi Harriet Ntabaazi asanze akaseera akazibu abasuubuzi bwe bamutadde ku nninga okubannyonnyola lwaki gavumenti ekyalemereddwa okubadduukirira ku bizibu ebibaluma. Tetwesobola, twagala buyambi ate ng'omulimu tugwagala naye ekintu ekisinga katale. Ebintu byaffe tubikola naye tetulina katale. Abasuubuzi bategeezezza Minisita Ntabaazi nti gavumenti eve mu kwonoona ssente z'eggwanga mbwe ebangula bantu ku nkozesa yaazo kyokka nga ne bwe bayiga okuzikozesa gavumenti tezibawa. But this parish model, how can you continue telling the president that people need sensitization? You know how much they're asking for certification? 1 million shillings. Somebody is needing 3 kilos, they want him to pay 1 million shillings to get certification so that they can check on if his 4 kilos he's doing for the people of the country. Mu kwanukula, Minisita omubeezi w'ebyobusuubuzi Harriet Ntabaazi asabye bannabizinensi bano bulijjo okugobereranga enteekateeka za gavumenti. Nategeeza nti ssente ziteekebwawo ne wabula yazikima. Gavumenti yaffe bwe yava mu COVID, abangi abaakosebwa mu COVID twabateerako ssente billions 200 ezigenda okukola ki eziri mu UDB okuyamba bano abantu ab'obubizinesi obutono. Era tulina ne ssente endala ezitwateeka mu myoga okulaba nti abantu abamu abakola ekintu ekifaanagana beeyuna wamu ne bafuna ssente zaabwe ne bakola ekintu kyabwe mu butuufu. Ntabaazi agamba nti n'abasuubuzi bakyalina okusoomoozebwa ku ebintu bye bateeka ku katale obutaba na mutindo ogugwanidde nti kino kyakubalemesa okunoga ensimbi wamu n'okuzza eggwanga emabega. Tebanafuna mashini ennungi ezikola ebintu ebinywera. For example, ng'abengatto, ng'abagundi wines, ojja kwesanga nti tebanafuna obuuma obulungi obukola ki obujjamu ekintu nga kya quality ekisobola okukompitinga n'abalala. Wabula alaze okutya olw'abasuubuzi okumutegeeza nti ekitongole ekirondoola omutindo gw'ebintu mu ggwanga Uganda National Bureau of Standards kibajjako ensimbi nnyingi okukebera ebintu byabwe ate nga gavumenti ssente zino yali yazisala. Ekyo ngenda kulaba bwe twengeginga ne UNBS kubanga twali twakikendeeza nga tuli ku gundi kusinzira ku level yaki ku stage ya company oba ya gundi ya manufacturer jaliko okulaba nti tutandikira ku mutindo ki. Omwoleso guno gwa kukulungula ennaku nnya nga gwa kuggalwawo ng'ennaku z'omwezi 23 lwe lw'omukaaga lwa wiiki eno. Ffe aba Federation ne Minisitule y'ebyensimbi ffenna tugenda kuba wano ne Uganda Development Bank tusale amagezi ki kye tugenda okukola okulaba nti abantu baffe tweyongera okubayamba. Ng'oggyeko okwolesa okumanya ebintu byo by'otunda ng'omusuubuzi wabula ate kikuyamba okwongera okufuna amagezi amapya okugatta ku bizinensi yo ng'ogajja ku banno b'oba oyolesa nabo. Titus Jemba, BBSKATI, Gambuuze. Mawulire g'ebyobusuubuzi